ne bwe kinaawangaala kitya ku mwaliiro guno ogw'ensi yawman ala halati hadibai mahmul, akaseera kagenda tuuka bakusitulire ku bibegabega nga bakutwala okugalamiza eitha ku bijja by'abajjajjaabo oba mulimbo. aynama takun yudrikkum almaut walau kuntum fi burujin mushayyada. Allah yagaa nti wonna we muba muli mbwengula, muli mazzi, muli mayumba aga kalina, muli muzigorofa, mu godown, yudrikkum almaut, okufa kwakubasisinkanayo. oba oli mbyamizannyo kapiira, obadde mu swimming pool, obadde ozanya tennis, obadde oli masjidi osaala, wonna wooba oli ku mulimu, okufa kugenda kusisinkana. naye ow'amagezi man daana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, yo yabuulirira omwoyo gwe n'agutuuza ng'akolerera ebyo ebiri mugasa ng'amaze okusinkana Allah. tuli mwezi ogwa Shaban ogwetaagisiza ddala ennyo gye tuli okweddaabulula mu kwenenya eri Allah nga twetegekera okuyingira omwezi ogwa Ramadan. wano we wali abo bonna alladhina yudarribuuna anfusahum, aba training emyoyo gyabwe mu sizoni esembedde. kano kaseera ka exercise, osobole okuyingira mu field eya mwezi ogwa Ramadan ng'omaze okubangulwa. Itiriza nnyo okukola emirimu emirungi, itiriza nnyo okusoma Qur'ani. alina ebbanja mu mwezi ogwa Ramadan ogwayita alisiibe. omumanyi omu yagamba nti tuuba liman aslaha nafsahu fi Sha'ban, yeesiimye yenna ali ku buwanguzi, oyo yenna alongoosa omwoyo gwe mu mwezi guno ogwa Sha'ban. abamu balina amabanja tebafaayo. Ramadani bweyingira ng'obadde n'ebbanja mu Ramadani eyayita nga tubadde na udhuru shar'i, nsonga yonna ya busiraamu ekuganye kuliwa, okola ebintu bibiri: al-qada, okuliwa n'okuliisa. ebeera penalty ku saidiyo. naye abeera ng'alina udhuru shar'i, ekisonyiisa eky'obusiraamu, oyo kyakola Ramadani bweyingira alina kuliwa. agenda neeno eriwo n'aliwa nga Ramadani eweddeko. abantu abamu tubakozesa ensobi naddala abawalimu, netugamba nti Ramadani weri bweba yakuyitako eno nekusanga ojja kuliisa. aliisa yoyo atasobola kusiiba completely obulamu bwe. wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. naye onazze nga yeebuzaabuza, ennaku ne zimusanga, alina okuliisa n'okuliwa. naye ono abadde n'ensonga ey'obusiraamu ng'alina ekimusonyisa, ayinza okuba abadde mulwadde on and off, abadde mu mbeera ez'obuzibu ng'alina ekimusonyisa Sharia kyetunulira. oyo aliwa buli nga Ramadani eno eweddeko gy'alimu. n'olw'ensonga eyo mbakubiriza okulaba nga tulongoosa ddala ennyo, nga tukola exercise ey'okukola ibaada nga tetunnaba kuyingira mu mwezi guno gwe tukakasa nti inshallah wiiki ejja tugenda kubeera nga tulimu abo abasiiba abayingidde omwezi ogwa Ramadan. tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutuuseeyo mirembe, era okimanye nti okukeereesa kwe okusiiba
zambi ddene eryetaagisa tawuba bw'oba tolina nsonga ya busiraamu. Okukeereesaako okuliwa zambi ddene lyofunamu omusango eri Allah. Weetaaga tawuba n'okulongoosa n'okuliisa ate n'okuliwa nga Ramadaan ekoze eki? Eweddeko. So si kuliisa buliisa n'obirekaawo, wenenye eri Allah. Eyo nga nvuddeyo, omusomo gwaffe tuguliko abakyala gwe bataagalira ddala kuwulira mu matu. Kigambo ky'okuzza ku bakyala. Obusiraamu bwakirambika ne bukiteekako amateeka agakifuga. Naye mmwe abaana ba Adamu mmwe be bayita son of Adams, mmwe mukyonoonye olw'enkwata yaakyo. Muwasa buwasa kumala shahwa, ne mutagoberera bukwakkulizo, ne mutababenkanya, ate ne mubeera nga ne laavu temulina. Musajja yenna awasa omukyala alina okuba nga mutetenkanya mu bigambo by'ensawo, mu bigambo by'omukwano, mu bigambo by'obwenkanya, amaka gasobole okutambula nga galina balance. Naye tumala gawasa kunyumirwa, gano n'ogatta ate oyimirizaawo gali. Kyevulaba omuntu yenna awasa omukyala owokubiri alina okuba nga ali soba financially, soba kiwato kyekyo, ali soba mu magezi, ajja kuba mwenkanya, so si kumala gawasaffa. Ekyo nkibagayirira abaana ba Adamu. Saagala bayitanga abaale babayita nti abaana ba Falaawo, kuba Falaawo talina baana, naye baana baani? Ba Adamu. Ekyo Allah kye yatuyita ya bani Adam. Nabbi n'atuyita n'agamba nti kullu ibn Adam khata, buli mwana Adamu akola ki? Saagala ga nti baana ba Falaawo, muli baana ba Adamu, bamulya mmere, tutereeze empasa eneesanyusa abantu abo abeetaagisiza ddala okuyiyiza. Tuli ku nsonga asbaabu taaddudu zawjaat, ensonga lwaki abasajja Allah yabakkiriza bazze ku bakyala, oba ebigendererwa ebya Sharia byetunuulira omusajja okuzza ku mukyala we. Sookera ddala bamaama abali eyo mwenna abawuliriza, mu kwagala kwammwe okuwuliriza n'obutawuliriza, kino Allah yakisalawo ate n'akiteekako amateeka. Kati kkiriza ensalawo ya Allah nti okuddizibwako okwo nga bakuzzaako migaso egikugasa n'egigasa omusajja ne society. Leka kweyagaliza ggwe wekka, leka kusuubira nti obusiraamu bwakulyazaamaanya. Wama rabbuka bidhallaami lil abid, Allah tasobola kulyazaamaanya kitonde kyonna. Mu ebyo Allah byatatendebwa nabyo bwe bulyazaamaanya. Naye omuntu agenda n'agamba Sharia yatulyazaamaanya, obusiraamu bwalyazaamaanya, abasajja abasiraamu benzi, n'ayagala omukyalo ono n'ayagala n'oli, kasitaaba nga awasizza mu halal. La tasifuhu bizina, tomutenda na buki? Na bwenzi. Nga naye bw'oyagala osanyuke, waliyo abalindiridde essanyu lya ssula nga bali bamulabamu essanyu. Ale gwe oyagala mwezzaako otya? Omu nabawa amagezi Luutu eyayita akubeera abamu baganyiigira, yenna atayagala muzzaako alina kubeera ku bijja byewaabwe, kubeera awo. Kitegeeza ebyobufumba abikole ki? Abite. Nga lwaki toyagala bakuzzeeko? Omusajja oyo olaba omusobola, mwagala kufuga baana b'abantu,
mumuberenga mmwe bakamanda, mmwe ba alpha and omega. Mukyala bw'amala okumanya nti omuliko bwogo akufuga n'akutokyalinga n'akumalako emirembe, ayinza n'okuyimiriza wabweru awo ku luggi lwo ku geeti n'abanga examiner kubuuza ebibuuzo, kubanga amanyi tolina gyokola ki gy'oddukira. Naye alina ng'amanyi alina buli kiseera abeera amatu gali bweru, amanyi bw'aneewunzaamu bw'ati n'afuna kamunguluze bamutema ennamba, si bwe kiri? Naye bw'amanya nti omuliko bw'omu, so nga ate obusiraamu bwatuta tegerekisi. Kale mu nsonga ezo Sharia ze yatunuulirako, ziyadatu adadul awanis wal mutallaqat wal aramil. Abange temulaba ennamba ennene ey'abakyala abatali mu bufumbo ne bannamwandu n'abakyala abali divorced abavudde mu bufumbo nga babba baabwe babatadde. Abo mwagala mu society balagewa. Genda mu institutions zonna, mu universities ez'enjawulo, olaba abaana abawala abali omwo, abamu batuuse ne ku masters tebalina babeezi, abamu beewaanira mu bwa single mother obubamenya, obubayigiriza n'obuseegu. Kati omuwendo gw'abakyala abatali mu bufumbo abali awo, abali aido, bannamwandu, abakyala abavudde mu marriage nga babba baabwe babagobye, abasajja bagoba n'abakyala nga tewali nsonga. Alengedde mu myufu, ono n'amuta omuddugavu, n'alengera alina ssente, ono n'amuta. Bangi abakaaba nga baagala bufumbo, ng'essanyu nabo balinoonya, babba baabwe baabata. Kati omuwendo gw'abakyala abatalina basajja guli waggulu. Tuli ffenna abakyala abavudde mu bufumbo nga babba baabwe babatadde, babawadde ettalaka divorce, beetaaga ababeezi bangi, bannamwandu, kubanga abasajja be bakyasinze okufa amangu. Balekawo amaka gaabwe, abakyala ne bagasigalamu nga bannamwandu. Kati abo bwe tugamba nti omusajja abeere n'omukyala atya, eyo kategole y'abakyala gurupu ejja kusigala awo ng'ekosa society, etomerebwa ebikolwa ebikyamu. Bw'ojja okulaba nga babazaalamu abaana ne bafuuka ab'oku street, ono amweyambisa bweyambisa n'amuleka awo. Kale adadul awanis, omuwendo gw'abakyala abali awo abatali mu bufumbo. Ekiguleese okulinnya nsonga zino wammanga, lwaki abakyala abawala bangi abatali mu marriage? Sookera ddala abavubuka bangi ate nga tebalina buvunaanyizibwa, abasajja. Buli mukyala amulaba amutya. Bavubuka bangi tebalina buki buvunaanyizibwa. Abamu tebalina na busobozi buwasa, abamu amahale gabasukkako ne bafuuka kireeresi mu society. Abamu nga ne bakitaabwe b'abaana abawala basala ebintu ebyeraliikiriza abavubuka ne bibatiisa okweŋŋanga okuwasa. Kati abaana ab'obuwala ne basigala mu bbanga. Ayagala okufumbirwa naye kitaawe ayagala omukolo gaggadde, ayagala nkuuka, ayagala fuso ya bintu. Mulimu abasala n'okusala, yagala ente 3, embuzi 4, alinga ayogerera mu zaka y'ebisolo, yagala embuzi 4, ente 3, njagalayo primo. Ntegerekisi. Kati omuvubuka n'atya n'atawasa n'aga bwe temulengera embaga ezibeera gye bayita TV simanyi emikolo n'embaga, n'olabira ddala emikolo nga tolina osobola gutandikira.
tegerekisi basajja batona mmotoka abantu baleeta zitanka nga newo teriyo liita mitwalo 2 simanyi liita mutwalo taata gyakola ki gyayagala kasajja katukatandika butandisa okwezimba kati ekyo kireetedde omuwendo gw'abaana mu society okubeeraawo nga tebalina basajja abakyala abali divorced abaweereddwa talaka bakyala buli kiseera beeyambulula abasajja bava mu marriage olw'empisa zammwe abasajja embi emize emibi egiremesezza abakyala okuwangaalira mu bufumbo basajja balina obuzeezeze obutokyalinga abakyala obwenzi obuli open buli naatuuka n'okuleeta abakyala mu nnyumba y'omukyala ku buliri bwe kyala n'awulira nga kimutuuse okulwanagana okuba abakyala kibadduse obutabalabirira kubazaalamu abaana ne mubabasuulira ne mufuuka ennume amwe muwakisa buwakisa kyo kireetedde abakyala okwejja mu bufumbo netubeerawo omuteeko ogwokusatu al aramil bannamwandu basajja bangi abafiira mu ntalo bangi abafiira mu mbeera ez'enjawulo ne baleka abakyala nga bannamwandu ne basigala mu bbanga ekyo kireese omuwendo omungi okulinnya kyovula banabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yafangayo nnyo ku bannamwandu n'abawasa naye mwe tubagamba okuwasa bannamwandu ate ne museka naye nga nabbi mbakyala be mwalimu bannamwandu abasuukira ddala abana yabawasa ababudeebude abakumekume ntegerekisi nammwe mbakubiriza Allah bawadde obusobozi bw'oba okyawasa ofunangayo nnamwandu ng'ekigendererwa si kumubbako bya bugagga olw'okuba bbaawe yafa n'aleka kalina wabula muwasenga olina ebigendererwa by'obuki by'obusiraamu tuli fenna bannamwandu beetaagisa banaye abakyala beetaaga ababeezi mwe temumanyi bakyala nnaku gye bayitamu olwaleero luno lwennyini lwenjogereramu waliwo ankubidde ng'akaaba n'amaziga nanga Sheikh tolinaayo gezi ganjagala kufumbirwa nemuga oli emyaka emeka nambulira emyaka gye nemuga olina abaana bameka nanga nina 9 toseka alina abaana 9 ayagala kufumbirwa omusajja yamuzaalamu abaana n'amuleka awo oyasobola okumweŋŋanga waali ali fresh namba yenjirina wano tenaba nakusangukamu ali ku lw'e Masaka awo Masaka road either Kayabo oba Kamengo around there mwetaavu nina Allah be yagezesa n'obulwadde obwa HIV bw'obanga status yemu please contact me nabo balina omusaayi abo nga mugwa mu kikula kyekimu bano ebigambo bino bya bulumi mbyogeza bulumi wallahi banoonya nina n'omusirikale musirikale mukyala naye anoonya tegerekisi noteetaaga musirikale munne n'atali musirikale amukola ki amuwasa webali ali arawundi wano wano awali ebitaala wano bayitawo batyawo awali gundi ey'amaanyi eyo ng'ovudde wano ku hamu bayitawo batyawo yes wandegeya waali musirikale omusomi amwetaaga bambi waali abantu abo bonna okuleeta example ezo lwa bulumi bwe bakola ki waliyo abalala fayiro yange ejjudde bweti baana bawala naye onoonya g'obawa nga naye talabika era mbagamba nembagumya nembagamba mugume musajja sijja kukwata bakwate ti gwe jangu kufumbiza ono gwe jangu nomugasaba Allah
tegerekisi baneje bali mulimu guno sigukolera nti ngukolera ssente gwa bwerere mulimu ayinza okulowooza nti ndowooza ngufunamu ssente waliwo n'abajja nga bazze kunoonya basajja nga talina na transport ate nenkwata mu nsawo yange nanga sheekh ennaku gyempitamu togimanyi njagala musajja so sigukolera ssente oliwo ayinza okuwulira ndowooza nga njogera nze ofiisi yange si ya ssente free of charge era sirina gwe ŋŋamba nti jangu nkunoonyeza ompe eki kati ompe ssente sente mmeka ompe 2 ompe 1,000 ompe 5 kuyambako society olwo ne bennafumbiza emabegaawo ng'omusajja bambi musajja eyo mukyala yamusiima naye nga talina mahale era nga nina kugwa mu nsawo kumufunira maki mahale nanga biidhinillah sheikh Allah ajja tukolera entegeka abo bali mu marriage era basanyufu wadde balina ebibasoomooza kati nammwe muwase oyo si kibuuka muwase mukole eki muwase abaana b'obusiraamu muleme basuula mu bwenzi muleme kubeetamya bulamu kigambo kyenjogera bwe muliba mukuze ne mufuna abaana ab'obuwala ne mubazaala muyinza okuwulira peyini eyo ate nga nammwe mukirabo omuwendo munene basajja batono abakyala baki bangi kale mu bimu ebituleetera Allah okugamba nti abasajja bazze ku bakyala mulimu tunulira embeera ezo mulimu abakyala abatali mu bufumbo abanoonya bwe tunaabaleka awo ttayo bajja kusigala awo ate bagwe mu bikolwa ebyaki ebibi omuntu atuuka ekiseera ng'omubiri gumubanja ensonga endala naksu adadu rijal omuwendo gw'abasajja gukendeera mu society olukendeerera ddala abasajja batono mu society buli onna wolaga abasajja be batono kati Allah mu butono bwaffe fe abaliwo okugezaako okukendeeza society kwongera ku miwendo gyaffe oli agisiraji n'oyongerako bw'otagaa nti nakoma omusajja akoma ki kujo nga tolina busobozi naye okoma ki atali mukazi Sheikh nakita emundu naziza kugombolola ozizaayo lwaki toza mundu kugombolola sigala nayo at least okwate ene yekisasi kiki sasirimu naye muwoza kimu emundu nazizaayo kugombolola ozaayo zaki omujasa afiira mu lutalo sigaze mundu sasiki naye nga gwe likutte temuziraba ezo sasirimu nga yakubye okugulu naye nga emundu yo gikola ki kukirina naye mwe mulina emundu zirimu amasasi nga 28 muwoza kimu nti nawummula oli retired for what oli musomesa oba oli mutemi wa nnyama ti oli retired bani ye society efa society ekola ki mumuddaawo kale naksu adadu rijal naksu adadu arrijal omuwendo gw'abasajja gukendeera buli we gukendeera abakyala basafaringa bani ebigambo byenjogera mubitegeera omuwendo gw'abasajja gwakendeera kati lwe gukendeera abakyala basafaringa genda okulaba ono tasobola oli ali kukiri ate mukyala wange atya mukyala wange yaŋŋaana mukyala wagana atya nga Allah yakuta jo nga bakuloga bulozi ensonga eyokusatu al-iqam obugumba Allah asobola okugezesa omusajja n'awasa omukyala nga tazaala kyokka n'ayagala omusajja ono asigale ne mukyala wo n'atazaala ng'alina kukola ki alina kuwasa mulala noono amusigaze atakola ki atazaala waliwo sheekhe gwe mmanyi ate nno sina musajja mukulu
alina abakyala bana naye ng'alinamu omugumba, naye yaŋŋamba nti oyo sisobola na kumuta, nayagala asigalewo naye afune ku ssanyu wadde tazaala. Kati Allah asobola okuleeta embeera n'aggezesa ng'omukyala gw'olina tazaala. Tuli fenna bw'abanga tazaala n'oyagala omusigaze fi ismatika, mu bulabirizi bwo, omuzzeeko omulala anaazaala. Era bw'obeeranga n'omukyala mu katigole eyo omugumba, bambi tomuvumanga bugumba, tomulangiranga, mwagale musembeze at least omuzzeeko. Naye ate ebya Allah byewunyisa, osobola okusanga n'omukyala nga mugumba ate nga tayagala muzzaako, n'akalubira ddala. Okaluba ki? Bwetuba tuzze wansi ku tebo, ekiba kikkalubya ogaana omusajja okuwasa kiki? Ng'okimanyi nti Allah yakuleetera ekigezo. Kkiriza omwami waawase asobole okukuuma mu mbeera gy'olimu, azaale abaana awaki? Awalala. Era gwe azadde abaana awalala omusajja ng'ofunye omukyalo owokubiri, abaana bo bamanyiiza okuyita omukyalo ono maama, ng'abaana bo baga oyo maama wammwe. N'omukyalo ono kimuyambako okukendeeza obulabe, buli wawulira omwana ng'amuyita ani? Maama. Afuna n'essanyu. Olwo watuuka n'aguma wadde talina mwana. Akati Obusiraamu bwatunuulira nti Allah asobola okuleeta ekigezo mu marriage n'ababuza omwana, ng'omusajja kimwetaagisa kufuna mukyala muki? Mulala. Naye nga noono agenda mumusigaza. Min abrazi ahdaafu azwaaj, mu bimu ebigendererwa mu kuwasa adhurriya, kwe kufuna ezzadde. Naye falaw thabata anna almar'ata la tanjib, singa kimala okukakasibwa nti omukyala tasobola kuzaala, kitegeeza omusajja alina kuwasa. Naddala olwo Allah omusajja gwagezesa, mukyala gwalina tasobola kuzaala, kyokka ate talina busobozi buwasa wakumeka? Wakubiri. Either ono ng'alina mukola ki? Kumutalaka, asobole okuwasa, azaale abaki? Abaana. Ensonga endala, ala ajiz anil qiyamu bilwajibaati zawjiya limaradin, waliwo abakyala nga tebasobola kutuukiriza bigendererwa by'abasajja olw'obulwadde bwe balina. Mukyala ng'ali awo muli naye mu marriage nga buli kiseera lunnuma. Mukimanyi bulungi ku mulembe gwaffe guno Allah agezesezza nnyo amaka n'endwadde y'amajinni. Mukyalo alwalwa shayatin nga tezimusobozesa na kubeera nabba mu nsonga za bufumbo. Kati oyo musajja oyagala awangaale bw'atyo, abeere mu bulumi, yeekunize, atuuke n'okwegomba abantu balengera mu mukwano, anti munnange mukyala wange yalwala shayatin, ate alina obujja buki? Bungi. Kati waliwo abakyala nga tasobola kutuukiriza bigenderwa bya musajja olw'obulwadde. Mulimu abalina endwadde eza shayatin, mulina abalina endwadde ez'enjawulo, mulimu abakyala nga bakyafu bazibu, nga mukyafu naye nga bamuzaalamu abaana n'ogaa kangumirwa abaki, naye nga bw'onoowasaako owookubiri ojja kufunako gy'okola ki? Gy'otebenkera nga bw'oyingira oba oyingidde wa mukyala. Naye mulimu omukyala ekidoli nga kiri awo, kiringa bano abali mu kkomera, tafaayo. Allah yakugezesa n'ekyo, naye ate ng'azaala osiba mwoyo nga yeesibiddeko bomu noga nti kama mbaya ntakuja ntegerekisi. Akati mulimu abakyala nga tasobola tuukiriza bigenderwa bya musajja. Sheikh, mulimu abakyala nga balina resistance mu mitima, tagambibwako, tawabulwa, nga yalinga omusajja awaki? Awaka, yakufuga, yakutegeerera. Oyo mukyala aba muzibu.
kati tasobola kuwangaaza musajja w'abendi mu mbeera ey'obulumi. Kati mulimu omukyala nga ate nga abakyala abasinga obungi teriyo asobola kumala byetaago bya musajja. Balwala, banafuwa, okuzaala okwo kwe bazaala bakendeera obwagazi, ye n'abeera nga buli kiseera saagala ba olukokola ku mannyo mu kifuba ba olukokola buuti n'akutuuzaako ttabo wano tayagala nvaako kyoga kiki kino oga anzita akati oyo akuttire mu bikunta. Waliwo ensonga eziwaliriza abasajja okuwasa. Ekirala waliwo ensonga nga zaffe za bulumi ng'abantu, ng'omusajja anoonyayo ku mukyala alina ebitendo nga tajiri min tatihinna al anhar. Oyo mukyala mumanyi afaanana bw'ati, tajiri min tatiha, nga wansi ntegerekisi nga bw'olaba Allah bw'atendejjana ekulukitira wansi waayo emiki emigga, ng'onoonya oyo wa migga. Yes, ng'ezo nsonga zo zizo ziri personal, n'ogaa nti njagala afaanana bw'atyo nga tajiri min taatiha al anhar, ng'emigga gikulukuta. Sheikh sigo oyagala Sheikh kimusanyuse ekyo tegerekisi kakati abo gye bali, ng'ezo nsonga zo ziri personal. Banno bwe banyumya ku mukyalo ow'ekikula ekyo n'olaba nga wafiirwa dde ensi, n'ogaa nina omunoonya, saagala munyumiza buki munyumiza tegerekisi banyazaala bange banansonyiwa ndi mu kubasomesa tegerekisi. Kakati n'olw'ensonga eyo baganda bange, waliwo ensonga nga ziri personal zikuleetera okukola ki? Okwagala okuwasa ow'okumeka, ow'okubiri, ow'okusatu. Sheikh Allah asobola okugezesa n'abakyala bakugezesezza nabo nga teriyo ayawula obwongo nga buzibu, bakuzabuza maki mabega, ng'olina kuttunka, ng'olina okuleetayo omuntu ayiiya ali creative, asobola okukubalira kino bwe kiba bwe kiti ne bwe kiti tukola bwe tuti. Oyo mukyala tumwetaaga. Ate oyo bazuula muzuule, bazuula muki? Nabagamba omulundi ogwayita ninawe nazuula abantu bwe batyo. Oyo bazuula muzuula abawaddwa, Allah bwamukusuulako n'ogaala alhamdulillahi kanfaafagane n'omuntu ono yeyongere ku bulamu bwange, tumuvinge ono. Oyo tomuzanyisa. Ntegerekisi. Kati waliwo ensonga nga zanjawulo, ng'ensonga zaki zanjawulo. Kati mulimu abakyala nga tasobola kutuukiriza bigenderwa bya musajja. For example, musajja ayagala abaana, omukyala wa lukindo, oluusi abasawo bamukomya nti tosukka abaana basatu. Musajja ayinza okuba yasiramuka busiramu se, ayagala okuzaala abaana, aweze obuki? Aweze obusiraamu saidi ye, akole famire. Ate omukyala gwafunye wa biso, takyasobola kuzaala baana bana. Oli ayinza ogaa bonna bakiseeka, musiraamu bwatugaa tuzaale, musiraamu bwatugaa tukole ki? Musajja yenna ow'obuvunaanyizibwa omulabira mu kuzaala ng'ate alabirira abaana. Era ekitiibwa ky'omusajja kiri mu baana. Era nze neewuunya omuntu ebakubuuza olina abaana bameka ku myaka gy'olina 5, mbu nina 2. Sigamba nti wafiisa, wabula mbu 2 bensobola. Oyingiza mu buyinza bwa Allah. Obuzibu mulina mutidde nnyo obuvunaanyizibwa. Kakati gwe otya okuzaala otya buvunaanyizibwa. Tovola bogenda n'oweza 3 n'odduka ku mukyala nti bayinjiwadde, ate gy'odduse ate era nayo kyayagala okuzaala. Kakati obuvunaanyizibwa temubutya. Omuntu yenna atatya buvunaanyizibwa apulaninga, nina abaana
nina abakyala alina obba pulaningira naye mwe abati obuvunanyizibwa mwe mugwa mu mbeera eyo embeera ezo ez'embi ne muyisibwa bubi akati alajizu an alqiyamu bilwajibat abakyala abasinga ensonga endala ereetera abasajja okubazzaako abakyala bangi balemererwa ne babeera banafu mu kutuukiriza ebigenderwa by'omusajja mulimu omukyala nga tasobola nakwala buliri bannayo buliri babwala kiro nga bagenda okwebaka oba babwala misana nosanga omukyala oyagala kwebaka omaze okulya mbwagenda kwala buliri omusajja nayingira ne mu kisenge nga kyonna kiri disorganized nze awo oba wanzisa edda n'ebiyengeyenge biba byagala kumpitamu okukulengera bwoti oba wampadde edda nti wasa omulala kubanga nze obulamu obwange saagala mukyala nsumbuwa wallahi billah kuba njagala mirembe omukyala nakuleetera eminwe ekiro emmere y'eminwe eyo bagirya ekiro bani bagirya ddi eyo kumakya kyankya naye nakuleetera eminwe ekyeggulo ovudde eno okooye ogenda okulaba eminwe ate waleseewo sente zo ate negimu tegiyidde ate abamu tebawabulwa bw'oyagala omuwabule ayagala kuyomba oyomba namaze edda w'enzija amahale okulengerayo omuki kubanga obulamu obwange awaka njagala bubeere nga buli mu ssanyu nze nzikirizibwa okubonerabonera ebbali w'amaka gange naye awange inside my home saagala eminwe nsobola ogirya ku mulirwana awalala naye awaki awaka kayinza tosobola kumpa binyeebwa Sheikh waka wange ebinyeebwa ebikalu either okujjawo ng'otaddemu binyeebwa oba nnyama naye nondeetera enva z'ebinyeebwa eziri plain oba ondeetedde maziga naye nsobola obbiri awalala naye awaki awange kubanga awange nze nkontrolingawo njagala ndye bulungi njagala mbeere mu ssanyu njagala ndabirirwe njagala mbeere muyonjo nga nebyendaba biki kakati abantu abamu babeera n'ensonga zaabwe lwaki awasa olaba omusajja nga awasa leka kumutenda kuwasa alina ensonga ze ezimu ziri pasono tajja kuzinnyonnyola buli omu nti makumbi wakitegedde maze emyezi 9 ng'alina obulumi gw'omulengera kuwasa naye nga tomanyi nnaku ye n'olwensonga emulemenga kutenda abasajja bawasa mbu bawasaawasa balina ki ensonga zaabwe nga ziri pasono ensonga endala ragabatu rajul fi liktiran bimraatin ahabbaha waliyo abasajja ng'ekibawasisa ayagala okufuna omukyala alina omukwano gwayagala oba ntegerekisi thammat munasabati taj'alu rajul yataarafu ila muraatin waliyo abasajja nga anoonya omukyala ddala anaamwagala ng'ono gwalina takyamwagala era ogenda okulaba abakyala otudde naye awo nga yeeyogeza alina naakaana kaakasitudde ono nontuddewo lwa nnaku yammwe senga simmwe senga sikyali wano ndi mukoowu ng'ebyo byonna obiwulira olowooza ki oyo aba akyalina laavuyo kitegeeza muki mukoowu tafaayo okomyewo awaka n'agamba abaana be mulabe kyayagala mumuwe kyayo oyo balinga abawasikaali omukyala yalina okufaayo alabe ebbaawaze amuwa attention akomyewo ayagala ki alina okubanga ategekera omwami we naye mulimu abakyala nga n'engatto zo nga bw'ovudde nazo mu kibuga nga bw'osobola ozikereramu nga tasobola kuzirabirira wadde ozisiimuulako wadde okulaba nkube mulimu nno ababuuza bwe naga gwe tolina mikono kati ago gaba gakyali maka musajja awasa omukyala amukole ki amufeeko amulabirire afe ku bintu bye naye bano abeetaddemu oluzunguzungu tolina mikono baba bazibu
tuli fena. Nsonga ey'omukaaga, karihu rajulu li zawjatihi, omusajja asobola okukyawa omukyala n'amutamwa olw'ebikolwa bye, olw'emize gye, hatta ne Allah asobola okukyusa mu mutima gw'omuntu. Mukyala n'akola ebintu, akugobedde maama wa waka, ab'eŋŋanda abagobye, n'owulira ng'akoze eki, akutuuse wano, sente azoonoona, oteeka wali sente zo, azijjawo azibase, akozeemu ebibi. Tebyongera ku famire, wabula bisanyusa ki ye. Oluusi abamu abakyala g'osobola omwetamwa lwa butasaala, n'omugamba ku swala n'alema. Abamu bazunga ku byalo ne bagamba mukyala wo tumusanze agenda egindi, agenda gindi. Kati waliwo embeera esobola okujja ng'omusajja asobola okutamwa omukyala, takyamuwulira, naabanga solution gyalina yakola ki, yakuwasaayo mulala. Era abakyala nekino kankibagambe, mumusobola okulaba abasajja n'omulaba ng'alina abakyala naye ng'ennamba ezimu zaalina nfu, bano ate bamwezinzeko boonoona bwonoonyi nnamba. Tokkirizanga omukyala okwonoona ennamba yo. Mulabanga bwe mulaba ekisaawe ky'omupiira, mulimu omuntu ali mu kisaawe ng'ennamba agitta busi, bamuweereza omupiira, ayawula bwawuzi. Kooki aba yalengedde dda ti there is a problem in number 5. Kati mulimu abakyala ng'abasiraamu babalina naye ng'ennamba nfu. Oli n'agamba nina abakyala 3, kumba alina ennamba egi, mwaba abasatu mulimu ogwo yamubala ng'omwami, nga bano bonna abasigadde 0. Akati n'oga omusajja awasiza abakyala 4 abaagaza ki, kumbe ennamba 2 nfu, namba 3 ayawula, namba 1 wabitege, mpira tagusobola bukontrolinga olw'ebitege. Akali ng'alina kupangisa, kyentegeeza okupangisa ng'alina kukola ki, alina kuwasaayo namba ndala afune essanyu. Ne bino bye babagamba, kati omusajja si kirungi kuwasa n'amalayo nga bukyali, aterekeyo omukyala w'obukadde. Oliba okaddiye ng'omukyala omwagaza ki? Abantu tebaagala bakadde, ate gwe olinda mu obukadde gy'oliwasiza. Omuntu yeeyongera kukula na buvunaanyizibwa. Wasiza ng'olina obuki, obusobozi, ng'okyasobola okuwasa, nga n'abakyala bakyakutunulako ng'omwenya. Nibagera okutunulako wenna ojjudde envi zirina ku bukoowekoowe, mb'oleeta mwana w'abantu. Wasanga Allah akuwadde obusobozi, leka kulina mbu wendi kaddiwa nenfunayo ennamba, bano bali babakooye. Bakoowa ki? Wasiza mu kiseera ekiki w'olina obusobozi, otunke n'abantu abo, tandike kutegeka. Uyingidde emyaka 5 kati opulaninga future y'abaana y'abazzukulu, naye oli myaka 65 ate oyingizaawo namba 3. Alaliwo tomubadde ki? Wendi kaddiwaawo nenfuna empeza 68 nanfunayo ekito, nga kyo kikwagala. Ojja genda mu bakulu banno. Ekirala, ensonga endala ey'omusanvu ereetera abasajja lwaki bazza ku bakyala, kathiratu asfaari zawji, omusajja okubeera nga alina safaari ennyingi. Ayinza okuba omusajja atambula nnyo nga tabeera waki, waka, ng'eyo gy'alaga mu safaari alina okufunayo omukyala amutebenkeze. For example, amaka ge gali Kampala, Kitebi, kyokka nga gy'akolera yiyo Ishaka, bamuwa transfer, naddala bano aba URA oba musomesa bano aba gavumenti, bamuwadde transfer, kyokka yazimba kasenge, tajja kusobola kutambula na mukyala gye bamuwaki. Akati alina okuba nti mu ntambula ezo safaari obutagwa mu bwenzi alina kukola ki, alina kuwasa. Eyo gyali ku mulimu asobole okuwasa. Ensonga zireetera abantu okuwasa. Tegerekisi ensonga endala, addawafi el jinsi,
waliwo abasajja nga embeera zaabwe ku bakyala ziri waggulu, obwagazi buli ki, buli haayi. Bwe bubeera haayi ng'omukyala ono ate gwalina omu tabukola ki, tabusobola, gaalina kuwasa asobole okutebenkera. Ensonga endala eddirira esembayo, nadharatu lmaratu ila rajuli. Mulimu abakyala nga beegwaniza abasajja mmwe be balaba, akulengera okuba bulungi ekikalu nga olaba Muhsin bwali smart, nga buli woyita ku mwana muwala omukyala awulira ennaku, nange omuvubuka oyo senga mpasa. Abamu babatunulira olw'obulungi bwabwe olw'eddiini gye balina, ng'omukyala yeegomba nti oyo omusajja gwe naalibadde naye atunulira obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu society, nange omusajja oyo senga wange. Era kyova olaba abakyala abali mu maka bebazanyisa marriage, era ne bamala ne bagavaamu bwe balabira ababadde batwesunga nti gye bali bangi. Ono ali awaka yakuzanyisa ggwe, naye abakulengera baki, era mulimu abakuyitawo ne bagga oyo omusajja nze ne mufuna mba mmaze, naye nga gw'oli naye akuvuluga takulabawo, naye n'amala aseetula ekigere bw'ati. Bw'olaba nti waliwo ababadde bakola ki, bakwegwaniza. Kaakati obusiraamu bugamba ki? Muzimu ku nsonga ze bwatunulira, nadharatu lmaratu ila rajuli kad yakunu rajulu min ahli salah walwara. Omusajja asobola okubeera nga mulongoofu, atya Allah, alina eddiini, au sahibu shakhsiyatun jadhaba, obanga embeera ze personality ye esika omuntu, eri attractive, ng'abakyala bamukola ki, aga omusajja oyo wa buvunaanyizibwa senga mufuna. Era abawala abakyala bw'olaba omuntu afaanana bw'atyo nga waali badde osobola okuwasa ng'okimanyi tajja gaana, osuulayo akayinja. Obusiraamu tebukigaana, oteekayo akayinja n'olaba, naye tobeera nnyo openi. Ate naawe gwe basuulidde akayinja beeramu amagezi, leka kuvuma mukyala loga yawunga, oli mukaba, tolina mpisa, olina amaalo, wekwanira otya gw'olimu amaalo. Kubanga ne ku mulembe gwa nabbi kyagwawo, mukyala najja naye wa nabbi, liraba nabbi kye yakola n'amuwumbawumba n'amuhandolinga. Bwe yamutunuulira bw'ati, nabbi nga tamufunyeemu bwetaavu, kyava atemya ku sahaba n'amugaa gwe yanakkolera. Laba nabbi bw'agamba oli nti mukuwadde gwoba omuwasa. Akati naawe omukyala bw'ajja nakugaa nti mubutuufu mbadde nsaba bw'oba olina obusobozi onkole ki, ompase. Ayinza okuba tazze direct, asobola okutuma n'alaba mukwano gwo agaa nti esike gwe osobola okwogera ne gundi, twawiirwa oyo ali atya, ayimiridde atya, twawiirwa biwanvu oba twawiirwa anoonya, naye ennaku zino anoonya nogaa njogererayo. Kati twawiirwa bakuleetera message, teweecwacwana, teweekulako waya, kaagala kumumanyira, kale kakamalaaya kaneetandikira katya. Yakwetaaga kuga tulina okufuna empumbapumba yakyo ku sayidi zombi. Fe abawala abajja okulengera abasajja naffe be bagambye, okizaayo oti omuhandolinga otya, afaanana bw'atyo. Bw'oba omulaba nga takkoledde, ombewumba omugee munnaaye sirina busobozi, oba omugee munnaaye najjula, ennamba ze nnina nakomaawo, mwana muwala gwe nnina nsingo bireera, twakola endagaano tukomaawo, sirina kyansi, sigikola ki, sikyagirina. Kuga n'omuwumbawumba n'omugaana naye nkusabira Allah akuwa omusajja asinga ne kunze, n'ebyo byonsuubiramu oyinza okuba gwe obiraba bulabi naye nga sibikola ki, sibirina. Oba mulimu omuwala akwesibako aga mmwe omugaa nti munnange oyinza okuba ondaba buki, bulabi naye tomanyi. Kati muno sijja kusobola ntegerekisi oba n'omugaa nti munnaaye nze agisiraaje ku myaka gyange
sikyasobola kuzungira ku mizigo bandabe n'ettawulo ngenda kunaaba kati ate obusobozi obuzimba amaka sibukola ki sibulina mulimu omukyala akulemera naga tugume muzigo nja gusasula nonoonye ekyokumuzzaako agamba bwatyo nja gusasula oyo okola otya okola otya bw'oba omulaba nga tojja mwagala tomumalira budde mugeka ngende nebuuze ku maama ndabe kasi omugayi kyamaama wo ku myaka gyo kati nganze ningamba omukyala nja kumala kulaba maama agamba ki awanika buwanisi awanika muki buwanisi ogenda okulaba okinyumirizaako nantongowo nasanyuka nagamba basi obasobodde ojja basobola tukitambuze babiri bwe tuti ng'oyo mwonyi ng'obeera nakyanakyo naye mmwe mugenda ne mukambuwala tomumanyiira n'omubulokinga oluusi mubaba walimu n'omuteeka mu khutuba kyala binaku zino babadde ki abeekwanira abasajja nga tekyalabikawo obusiraamu bwakikkiriza gwe atamanyi mukyala bw'alaba anta min ahli salah oli musajja mulongoofu wali badde omukolera byakusuubiramu abiraba olina pasono yo nga gwe omuntu ebitendo byayagala obirina asobola okutuma eitha nayita mu famire yo mu mikwano gyo ntegerekisi nateekawo embeera ntegerekisi ekyobusiraamu bwakikola ki kati ogenda okulaba omukyala bwati akusise ng'owasizza ntegerekisi eyo nsonga nzimu ku nsonga Sharia zeyakola ki zeyatunuulira ensonga endala ndabika olwaleero ndowooza tukomaawo tugenda mu kusiiba mwezi gwa Ramadhaani ndowooza yeddalusu yaffe esembyeyo olwaleero mande ejja tujja kuba inshallah ndowooza tusiibye kale omusomo guno biidhinillah we tulimala omwezi ogwa Ramadhaani gukyagenda mu maaso tegunnakoma mbadde nkyatemaatema nabadde nsabye abantu ba midiya amannya abali wano tukyatemaatema naye gwe natumye baŋŋamba ebitendo bye butanguwirawo naye maliriza mbagamba nti tugenda kusiiba mwezi gwa Ramadhaani banaye twetegeke bambi nyanguyiza akantu ako twetegeke tubeere nga tusiiba omwezi ogwa Ramadhaani ate tulongoose nnyo nga tuyingira omwezi ogwa Ramadhaani mu kugusiiba empisa zaffe zibeere nnungi Ramadhaani ekyuse empisa zaffe omusiraamu abeerere ddala nga ddala asiibye lwaki osiiba ng'ovuma lwaki osiiba ate n'onywa omwenge lwaki osiiba obwenzi n'otabuvaako lwaki osiiba n'osigala mu society ng'okyali muwemuzi n'obeera nga gw'osiibye busiibi kulya na kunywa okusiiba kukyusa karakitaazi zaffe n'abatali basiraamu ne bakakasiza ddala nti abasiraamu bakoze eki basiiba olw'empisa ennungi awaka tulongooseewo abakyala muve mu violence awaka nga musiibye lwaki abafumbo balwanagana mu Ramadhaani lwaki mubeera mu lusirika mu mwezi ogwa Ramadhaani okuyingira Ramadhaani ebeere entandikwa y'okuteesa y'okuddamu okukolagana munno oyogere naye muzuukuse ku ddaako omuzuukuse mu kukola ibaada ngeti muna ishamimu tayimu yakusinza Allah teweegayaalira budde buno buyinza obutadda mu bulamu bwaffe faayo ku munno olabe nga yeeyongerako afuna okweyongerako mu ddiini ye mu ibaada mwezi gwa kitiibwa mwezi gwa kwefaako sizoni yakunyiikira bannange Ramadhaani ekyuse embeera zaffe wano we tuli tufune exercise tuyingiza mu sizoni soma nnyo Kulaani longoosa nnyo bazadde baffe tubabudeebude nga Ramadhaani tennatuuka tubatwalire futaali naye maama wo ne bamukuba ebifaananyi bano abakyalite bamukwasiza obuwunga sayidi eya ddyo ne sukaali bamutisse bbulubbandi n'omunnyo ku mutwe
bamukuba ebifaananyi n'asimba ku muzikiti ku layini y'obuugi obutaliimu na sukaali, naye nga gy'oli oli mu kibuga oli ku kyeyo. Bamaama abo bataata, saaviisi zaffe zibeere nga ziri haayi mu mwezi ogwa Ramadani. Tubabudeebude nga tonnakola birala byonna kuliisa ba muzikiti. Sooka otunulire bazadde bo bagenda kusiibuluka bati. Otunulire abantu baabawako omukyala. Abakyala mubongere sente z'akameeza mu Ramadani. Ramadani ebintu bikyuka, balina okulya obulungi. Luli obadde oleka emitwalo 2 yongerako okusinziira. Mukyala akutegekere bulungi futaali, ategeke bulungi ddaaku, naye kwegamba abeere nga asanyuka, wabeerewo enkyukakyuka. Bane mwongere ku sente z'akameeza awaka. Allah baawadde obusobozi. Dekagamba tuli 15,000 ni mu Ramadani era mubeere kusigale ku 15,000. 15,000 zikyali aki? Okugula obuguzi ffene. Kyala alina okugula amanda, alina okugula emmere, alina okugula enva. Oluusi kwe kuli n'ebyokunywera ku kyayi awaka. Niyo omuntu n'abeera nga ye yasiba ti nze 15,000 ze nkozesa. Bambi mbeegayiridde mu Ramadani eno basajja bannange, abakyala mu babudeebudde nnyo saaviisi eyongereko awaka. Muleme kubeera bakambwe, mukendeeze obukambwe awaka. Mukyala yogera naye, muyambeko mu kukola ibaada, mwongere ku saaviisi mukumeekume, kubanga bategekera ddaaku, ne bategekera futaali, ne bategeka buli kimu. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo, abakyala awaka wakyuke. Bane tusinze Allah omwezi guno gwe tugenda okuyingira tetumanyi oba erigiriddawo tulikola ki? Tulibaawo. Ne Sheikh Nkata yali badde ayagala okusiiba, era kuzimu ku pulaani ze nga zirina eza Ramadani eno. Yaga nti mu Ramadani tugenda kukola darusu bweziti nitaliiwo. N'abalala n'abalala n'abalala. Tuliisa abantu. Emizikiti mingi tegirina busobozi. Imaamu asituka ku magaribi n'agamba abasaaze, bannange leero tetufunye mukyere, tewali futaali, siraamu ne beesooza. Mwali tugambiddewo. Ne batalabika na kuisha ne kutalawiya. Bane tuliisa abantu. Kigambo ky'okuliisa kya bbeeyi. Maliriza bannange nga mbeebaza okutuwuliriza omwaka mulamba nga mujja mu darusu, kuba omwaka gwaffe guba guweze. Ramadani paka kuki? Ku Ramadani. Tubeebaza okutuwuliriza n'okutuula mu dalasa ez'enjawulo ez'abamasheekh ab'enjawulo. Saba Allah abasasulemu ekisinga obulungi. Tugenda mu mwezi ogwa Ramadani tukozese bulungi emitimbagano. Waliwo ebintu abamu bye bansindikira ennaku zino, simanyi waliwo omwogezi omu ku Facebook. Ebyo temunsindikira, nsaagala kuwuliriza. Tonsindikira. Onnakuwaza nnyo ng'onsindikidde ebintu bye saagala kulaba. Ebyo byabasome bayita babbuloga. Kati nze buloga mwagaza ki? Zimpuliriza basseeka. Ebudde bwange ku Facebook butono. Semeno oyo nvubuka eyavuma kabaka simumanyi na kumanya, erinnya ndiwulira buwulizi. Tebinkwatako. Tonsindikira mu inbox. Byessira bye saagala obindage. Sikuteekangawo kubeera personal secretary. Nti gwe buli kyolengedde kye banjogerako ojje mu inbox yange. Baleke boogere. Ntegerekisa. Omuntu avuma basseeka ate nga mmwe mutusindikira nti laba bwe bavumye Seeka. Byessira bye nga bavuma Seeka saagala kubiraba. Kati nze babbuloga siri kategori ya babbuloga. Sina nekyembaagaza. Azi ndi muntu munnaddiini. Ndiringa n'abantu baabuvunaanyizibwa bannaddiini. Kati tonsindikira buli kyolabye, buli kyowulidde, buli kyokoze eki. No. Tegerekisa. Kale tukozese bulungi emitimbagano gino abasiraamu. Tusobole okutambula bulungi eddiini yaffe. Tuve ku bantu buli ayogera. Si buli ekyogerebwa nti kiba kiki. Naye olina agatta akatambi akakadde n'akagatta n'akaliwo. Tiseeka yeetaaga ku poliisi ejje emukwate. Amanyi abatta abantu. Nze nzita abantu mu nsi muno. Ababakwata walondabyeko mu mmoroka za poliisi oba eza drone. Nze siri munnabyabufuzi. Nze ndi munnaddiini. Siri munnabyabufuzi. Era don't waste your time. Bweba poliisi enjagala amaka gange gamanyi ejje.
egenda nti tukimye munnaddiini z'ogwange kusomesa ddiini ebyo ebisigadde ebyammwe simanyi Sheikh amanyi abakwata abantu mbamanyi nga mbamanyiddewa nkola mu semwayi oba bakugaa nti ndi w'amagye olwo ebintu byotunulira noseka busesi newiiwunya naye gwe boogerako simumanyi n'erinnya lye nalitegedde najjo nti simumanyi saagala nakumumanya n'abamuzaala saagala kumanya kati temunsindikira bintu ebyo by'abantu abo muleke boogerereyo ku mikutu bafune laikisi zaabwe kubanga abamu we batwogerako bafuna ababalaba mubaleke babalabe kuba oli bw'ataaginga Sheikh n'amuteeka mu kati abandooza baagala tufe oli n'akutaaginga ne Museveni oyogera birala n'ateekawo Museveni nduza aba ayagala Museveni ava eri akukuba amasasi nti ono akuliko kati oŋŋamba nti poliisi ejje enkwata aha kale gigambe ejje enkwate amuhiya nsomesa ku alidina nina wali ofisi kwemwemu nina ebboza ku ssomero lyange ne ku Madina n'awaka wange buddo nemaya kamu wonna nkulagiriddeyo jangu onkwate ti Sheikh amanyi abawamba abantu ngamba manyiddewa nze mmanyi abawamba abantu olwo ebintu by'obiwulira mu society noseka ne weewuunye oba abantu tebalina byakkola akuwateebye kafu nze ndi wano gyensomeseza yonna nkulagiridde jangu kuleete poliisi abantu bazze bakwata abantu tuli mu bulumi abantu babawamba bali mu makomera abasiraamu bannaffe bali mu makomera tulajja na gavumenti ebate Sheikh Malijani bukya bamusiba bamutadde ku musanga ali eyo tetumanyi nekigenda mu maaso abantu babakubye bababongodde amavivi babataddeko paasi ate nga mumuleyo ku social media mukuba jerebu tulina ennaku ku mitima amaziga ate abantu bazanya buzanyi bwe munaddamu ebyo ebyokwetemaatema mubeere nga mumanya nti kino kyekyetaagisa mu kiseera kino so sikuddira butambi bukadde n'obugattagatta oyagala mbu Sheikh bamutuuseeko obuzibu teri kijja kuntuukako kujjo nga Allah ekimpandikako zisitiisibwatiisibwa na bintu ebyo tontiisatiisa na bigambo tontiisatiisa na ssente okuba kwogera nsobola kuziba ssente ekyokulya nkirina kati okuntiisatiisa wasting your time njagala kumaliriza nga mbakubiriza nti twebaza abasajja bano abatukwatira emitimbagano abasaasaanya irimu y'abamashekhe ey'enjawulo abantu ne bayigirako bayiza ebintu bingi nga bayita ku ki kale mukkirize mbeebaze era mboogereko bantu babatege mwebali kujja kutukwata ate nga tetumaze kubayita ate nakubasasula wabula ne mujja ku lwa Allah neebaza Salamu TV tusaba Allah agitukuumire ate era eyongere okusomesa abasiraamu twebaza aba Thuraya Islam Media olw'okusaasaanya eddiini ya Allah tusaba Allah ffenna tulongooseze aba Shukuran Dawa Center tubeebaza olw'okukwata emisomo egy'obusiraamu n'okugisaasaanya esike muziri mu ddaawa okubeera naffe n'okuyimirira ate oyo wankize nnyo ku saidi yange kubanga ntambula naye mu bintu bingi tusaba Allah abakuume abatawuba ddaawa Uganda baluwaabo werizi tawuba ddaawa Uganda leero tazze tawuba naye tubeebaza mubatuusizeeko okwebaza kwaffe Muslim Broadcasting Network MBN erinnya eringa lya TV naye Mungu ssebo abasitule amadaala At-Ta'amulat Islam Media tusaba Allah ate ono alina obwetaavu bwa kamera mumuyambeko naye abeere ne kamera wa Ta'amulat Islam Media mulaba ebintu ng'ebyo ebisiraamu byetwalabadde tujjumbira omuntu asobola okugula kamera n'agibawa n'agamba mukwate emisomo gy'obuki by'obusiraamu umma Tazki Media eyali umma ki n'ekyusa erinnya mwakyusa erinnya nga temuŋŋambye so nga nali omu ku bantu abatembeete omukutu guno naye katukkirize nti aba umma tazkiri umma tadhikiri umma tadhikiri Islam Media tubeebaza ebeerako abagoberezi bangi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime imamu abazi twagala bannaye mwenna tubeebazizza aba media nammwe abasoma abatuwuliriza
1 2 3 4 5 6 7 8 mukkirize abaliwo olwaleero nfuneyo ekirabo kyange kitono nkibawe abaliwo olw'okubeebaza kubanga temugenda kuddayo kutulaba okugjako nga Ramazaani ekoze ki ewedde kujjako mu darusu ez'enjawulo nja kufunayo akalabo kange katonotono nkabawe tokuba takbiira Sheikh funeyo akalabo inshallah nkabawe ani anagaba esike chairman sebo kwata obubaka buno saba Allah kirize banno baweeyo data biki saba Allah basime abawe uwanguzi ku dunia ni ku akhira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh omulembe gwe tulimu gwetaaga omwana ng'alina eddiini wamu n'empisa kale nno omuzadde essomero ly'omutaddemu ligatta kinene ku biseera bye eby'omu maaso. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School gye ligenda okumuwa omusingi omuggumivu. Essomero lya ddene boarding bawala n'abalenzi liri ku musingi gwa busiraamu so nga n'ab'enzikiriza endala baanirizibwa. Tusomesa theology ne secular, ebyemikono, okutumbula ebitone kw'ossa okukwasisa abaana Qur'ani ku mwoyo. Kati jangu weerolere ku ssomero amakula, endabirira y'abaana ennungi, ebisula ebiteeketeeke, security egguluggulu, compound nga z'obulungi, kirasirumu z'enjooyoote, omuzikiti gaggadde kw'ossa emmotoka ezitambuza abaana. Tusangibwa Mpigi Bbosa, few kilometers Mpigi Butambala highway. Jangu owandiise omwana wo oba otukubire ku ssimu zaffe zino wammanga 0701 32 74 64. Awo booyogera butereevu ne director waffe Sheikh Salim Bbosa obayita ku 0782 97 09 84 ne